Hajat. Wekola biki? Mbadde kwano ku TikTok. Anze sibyagala ebyo byokuba weeyisanga ekiwala ekito. Sibyagala. Kakati nsaba ku ssimu yo njagala kusoma Quran. Haji, eyange. Kirina buzibu ki? Tolinako Quran? Kweri. Haji n'okuko kweri Quran. Sokoleke okuba wenazze wano obera tunampulirako nga njogera nti essimu yange yaweddeko omuliro kyaja nagerabidde ku office. Tonakiwulirako? Wamma wagerabiddeyo wa mukituufu nakiwulidde. Naye katika Haji nange okwange zinako battery. Ewooni ngeri kusiba. Sokoleke ng'ossiza ku muoko mubadde ki? Nette si ku kintu oba kiki. Naye essimu yange erina obuzibu bw'amaanyi sisobola gita. Nkimanyi yegoloza nkimanyi okuuma muliro power bank yino njino. Haji ng'otuuze wala. Olisine power bank. Ate walawa okukyajinga essimu kirikoki? Nange. Abulaika noweerabidde essimu nze nagigula. Ezisiganye naye Haji ekyo kiwanvu anna. Kiwanvu kitya? Haji essimu yange eriko obuzibu bw'amaanyi bannayisi ne bannakugamba. Mbadde njagala gitwala wali ku ttaano ndabike nti makanika agikwata mu nfu. Eyina buzibu ki? Nfu yagenze ola zino kamera zino zirina kuba nnya emu yagudde kati ziri meka ziri ssatu kano ka jacket sikatuufu essimu teyaka teyaka eriko ka crack eno ku mouthpiece ku ka jacket kwenyini omusajja bwe yagamba nti kitesobola kukola gwe nnyabo opalapalanya ki? Palapalanya essimu yange kyentegeeza nfu erina kyesobola kukola oba okitegeeza Haji wamma ensonga yino entuufu oba nkusomere Qur'ani gwe nnyabo onsomera Qur'ani ndi kasiru sisobola kugyesomera. Osolaji naye kati banna essimu nfu sirina na bwe nkikola nduti enguddeko ndozo olayi enguddeko bwensereddeko negwa okirabye nti yeetaga makanika teziwakwatwako omuntu mulala atalinze okirabye nti yeetaga nze essimu yange. Tabula Property Services enansana ku masitowa bakafulu mu kutunda n'okugula ettaka n'amayumba agawedde mukwano banoonyeeko tojja kwejjuza bakubire ku namba ezo.